weewaawo okuva Peter Kawuki yawangula obwa ssentebe wa disitulikiti y'e Wakiso yasalawo buli mwezi okusinkana abatuuze okwongera okumanya embeera mwe bawangaalira n'engeri gy'asaana okubakulemberamu obulungi ng'ensinkano y'omulundi guno ebadde mu ggombolola y'Enkozi. Tekatukola bubi. Ssentebe ng'ali wamu n'abakulembeze abalala okubadde omubaka wa Mawokota South Susan Nakawuki abatuuze basoose kubeemulugunyiza ku ssente za Parish Development Model n'emyoga nga bagamba nti engabanya yaazo si nnambulukufu. Ssente zituweebwa ffe abafuna mpola naye olwaleero tulina omulimu gw'okuvuba nti eryato erivuba ssaawa eno iri mu mukadde 25 nga ne bamukunganya abantu 5 abafuna mpola temusobola kukola lyato eryo. abasiraamu nga mwatwerabira kuba ekyegwanga mwatujjako zino ez'emisepalisimodo olw'ensonga emugendo zigaba mwagalamu amagoba. Abatuuze beemulugunyiza n'engeri poliisi gye bayisaamu omulina okukwatira abantu obwemage so nga n'ensonga z'amasannyalaze agavaavaako bazoogeddeko. Twagoba layini zaffe ez'amasannyalaze ne bagatusalako era n'ennyongera ne mbitwala mu maaso ne batwongera ne batupima. Ne batupima batusindika ku layini endala kati batera ffe gye bataddeko genda kubaka batusaze kweno. Izo omuntu wange bamukutte okugenda ku poliisi yonna ngenza okulaba omusibe wange okwogerako naye kiki ekyamukwatisibwa oba kumuleetera ku kyokulya ninsaba ssente ezituuka ku musibe wange bwe mba siziwaddeeyo simulabye. Ku nsonga za ssente za PDM n'emyoga abakulembeze bategeezezza abatuuze nti obuzibu buli mu bo bennyini abeddiza ssente zino ne zibalema n'okusasula. Nti essente z'emyoga ziri mu bakulembeze sijja kutunula eyo gy'oli abakulembeze bazeewola oteekeddwa okuba nazo emyezi 12 naye waliwo abasusiza myaka 2 essente ezo bakyazirina. abakulembeze abafuna emisaala ate be bafuna ssente ziteekeddwa okugendamu abo bateesobola. N'abalala ne bantegeeza nti osanga famire emu ng'omukyala ye beneficiary firstborn omusika n'omulala ssente ne ziggwera nga zigendedde mu famire etya emu. Omubaka wa Mawokota South Susan Nakawuki ategeezezza abeemulugunyiza ku masannyalaze nti ensonga yaabwe agiriko. So far ku projekiti bampaddeko transformer sinnafunirako bigenderako naye era bagamba nnyama ntono okaana eri mu nkwawa kubanga transformer gye twafunye ya bukadde 5. Ono era ategeezezza abatuuze nga bwe yabasagulidde ambyulensi ebayambeko mu kutambuza abalwadde. Naye nange nabasuubiza kinjaba wa ambyulensi era omwaka guno ye gunaggwerako nja kuba maze obba wa ambyulensi. Ye Teddy Nambozi omubaka omukyalo wa Mpigi abuliridde abakyalo okubeera abakakkamu eri babba baabwe okusobola okukuuma emirembe. Njagala mbasabe abakyala tenkumbi enywera yerima tuwuliziganye n'abaami kubanga buli busambatuko bwe buba ewaka ate tubonyabonya abaana betuzaala. Ensinkano ekikula kino yakuddamu okubaawo omwezi ogujja. Baleeta ebyapa 9